oyo gwe bayita Kibanda Owaddala va kwaba beekweka nga bali afene gwe temuddamu okummanyira nanyize mwana olwo gwe nalabye nanti Kalibala takimanyi mu Bobi Wine ye Kibanda Owaddala Kibanda yeekweka nga ali afene kumwala mu nsiko eriyo Kibanda yeekweka gwe mbuli ya President Museveni we yeekwekako wano mu Uganda tulina bakibanda basatu nkiddamu asooka ye Museveni wano mu Uganda teriyo Kibanda asinga Museveni taliyo mu Uganda Kibanda Owaddala asinga ye Museveni oyo gwe bayita Kibanda Owaddala Museveni gwe mache kitegeeza okwata gavumenti ngeno n'okwata emmundu just 27 n'ogenda mu nsiko nti ogirwane omache kitegeeza bakigambe gwe freedom of speech and expression bombo wall bombo Besigye naye yasobola okutoloka kewuka kaawe ne Besigye yakwata ekkubo n'agenda South Africa n'abayitako mu generation enkadde kate tuyina omukulembeze wa Robert Doba style kubanga abikoze ne Museveni yayita ku Obote kuba government kituufu erina obusobozi bungi naye obusobozi obwo obungi bukolera ku muntu ali mu level yaffe ndio abanoonya Nero omuntu yewaddeyo nga ayagala kutwala buyinza abakulevo yennyini nammwe abali mu buyinza n'okubasingako kubanga ye atasooka kunoonya bunafu bwa muli bwakozesa okusobola okutuukiriza byayagala Museveni ebbanga lyonna lyamala nga anoonya obukulembeze yasoma obunafu bw'abakulembeze bonna ababadde bakola ki abaaliko before n'abukozesa n'atwala obuyinza okuva ku Obote then titookera olutwa era luli nali nkugamba mu show gye twakola ne nkugamba abalwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu ensobi gye bali mu kkola balowooza balwana ne politicians w'emyaka 7 oba 8 Robert balowooza balwana na muyimbi ne Robert Kyagulanyi Ssentamu yasoma ebyafaayo by'abakulembeze bonna ababaddewo mu Uganda n'asoma mwami Museveni n'amukuguka kati azanya anyiga mapeesa ago gennyini ya muzala kana mukivogera Bosco aina bamuzala bachali balamu namugamba ne koti yagambye Bosco yagenda kuzikirwano Bosco abachogera yakiwandika wa nabyo yakiwandika bakishobora kumva ne Bosco yawandika bwati bazikanga waffe yes yali kukunga yetegeera Tena nali kuza bikoze asobola okugamba nti nze banzikanga wano nakiwandika tusobera bakulu basi okusinga okutawanya baki abantu kati mama agamba omwana ono muwala wange ono abadde mukyala wa Bitanda simwesiga mutabani wange yali yayogera dda takola ki era nga yatugamba dda bajja muziika kubijja gye bamuzaala kitegedde ekirala omukyala yagambye nedda mama wa Bitanda ng'agamba ebintu ebigenda masosola agamba nti nno abaana oyagala na baziika eri kutandika kijja kitegeeza mbuusabuusa abaana bano baali banga si ba mutabani wange lwaki toyagala baziika ku kijja okawulidde nakaako ebizibu bijja olaba kooti weegamba nti kati emirambo bagikoleko DNA taata waabwe kitegedde kati olaba bwekavaayo era amawulire gatandise okuyitinga naawo nga gagamba naye lwaki omukyala alwana nnyo kubanga tosobola kugamba ntaata bamuziika eri abaana babaziika eno nakyo kiba tekigatta kubanga ekiziikisa omusajja eri guno omusaayi gwe kitegeeza bonna balina baziika wamu taata bw'aba atandiseewo ekizija kitegeeza balina omuziika n'abaana be ku kijja ekyatandise baddawo n'endowooza kakati bw'ogamba nti abaana babaziika eri kuba bagamba buli omu aziika abaana be kati awo statement wejjira tukole DNA lwaki ogamba nti atlist abaana babaziika eno omusajja bamuziika eri kitegeeza waliwo red flags awo obulamu bw'ekisajja buno buzibu bayinza okukola DNA ku bagenzi nga si baana ba Mitanda ba Bitanda
njagala kujjukiza bulungi Munyagwa yagamba bajja kukola buli kisoboka okulaba nga NUP ne Robert Kyagulanyi Ssentamu baba erased from the politics of Uganda. Okajjukirako akantu ng'agamba baagala ku making sure nti NUP ne Kyagulanyi baba siimuula ku maapu y'obufuzi mu Uganda. Okajjukira bulungi? Kakati Munyagwa yazzeemu n'akugamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yakoze kibi nnyo. Nakugamba Munyagwa amulabyeko nga engeri gye tugenda ne Mwidi ate walusaniya walulabyeko nga yaleseewo vacumu y'ebyobufuzi gye balwaniridde emyaka kati bw'ogatta Munyagwa n'ogatta ne Simon Muyanga Lutaaya era naye nja kuwa kagundike nga banyiivu nnyo bagamba nti ebbanga lyonna balwaniridde opposition mu Uganda omukulu yagira settayo n'eŋŋamba Simon Muyanga Lutaaya twogerako yavuganya mu kamyufu ka NRM Munyagwa yesimba ku Kyagulanyi ne Museveni kitegeeza bano bali against the will oba ebirowoozo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu otegedde kakati gw'otayagala yabaviiridde yaleseewo vacumu mwali badde mwegazaanya nnyo essaawa eno abakulu bandi badde bakuba embuutu singa namunjolo bazivuga embuutu kubanga oli kyeyagamba olusaniya owesala ya Kamulali yagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu balina okujja NUP ne Bobi Wine ku maapu y'ebyobufuzi naddala opposition mu Uganda kati yabaviiridde yaleseewo vacumu kubanga bagamba yalyonoonye kati baali badde beegazaanya ne banne bonna bakkiririzaamu the DP block abaddemu bali ba Mathias ba DF naye spisa agibalikidde ate nga banyiivu nnyo ku Bobi Wine vaawo anti kati ekituufu ekigenda okujjira tetugenda okwogerako wakati bandi badde senga essaawa eno tuli Masaka oba Uwanga tutaddewo kamera zaffe ng'abasajja bajjaganya meeting ku meeting press conference ku press conference laale ku laale tuzzaako kino omusajja yatwabulidde abadde asangudde abateeketeeke bonna kyebayagaliza kyemuyaga asudde omusajja abadde tabangula abateeketeeke bonna yavuddewo naye ate banyiivu mufo ky'okusanyuka okuba embuutu kati gwe olina okwebuuza lwaki banyiivu. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin Kizza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku sikulini yo. Ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave cough and flu syrup ate gwe alumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave alusa syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. The final channel kwoli between us kwa tochi mu nsonga buli abeerawo eggulirenga teririnda tujja mu midweek tuba nsobola objibawa ate era babeerawo ensonga yonna omukulu tuba tusobola okumukoonako ne tubeera tusobola okujja natukubiramu tochi mu nsonga. Olunaku olwaleero nga bulijjo tuba tusibwako Haji Yasin Kizza musomi wa ddua gwalina ebizibu ebyenjawulo osobola omukubirako ku namba y'essimu gy'olaba wansi awo ate era n'omubuulira kiki weetaaga buzibu ki bw'olina era ayinza kuyamba atya wabula nga nkakasa waliwo abantu abalina amaanyi ag'enjawulo. So Haji Yasin Kizza nokubeereko ku namba y'essimu gy'olaba wansi awo. Ate ne nkujjukiza nti Lugave Herbal Cough and Flu Syrup wali gwe wenna ayina emmiro nga gikusiiwa senyiga atawona sinuses emimiro like wekolokota bakuyita kwekolokotakusiiwa waliwo aboogeranga giba gisiiwa emmiro gibaawo gikusiiwa. Lugave Herbal Cough and Flu Syrup ajja kuba asobola okuyamba era akimala yakakasibwa National Drug Authority apaakingiddwa bulungi nnyo era n'endagiriro emukozesa kweri asangibwa maduuka supermarkets pharmacy drug shops zonna
wano mu ggwanga Uganda n'emitala w'amayanja ebatunda ebintu bya Uganda atuuka ekana akalusaazi Lugave alusa habo alusa syrup gwalina olubuto ogamba olya n'otumbira ng'afunye olubuto olya n'ofooka ofuna diarrhea linga ayina entumbi olina ebikusalaasala mu lubuto bakugamba bugambi kozesa olina emmere gy'otalya kozesa Lugave habo alusa syrup ejja kuyambako okurelivinga obulumi obwo bwa ulcers abenga asobola okubeera nga ddala akukolako bulungi ngera akalango wokawulidde nenyongera okujjukiza nti Airtel erina ebirabo ebisoba mu million 5 worth of prizes up for grabs with Airtel Money. Pay any merchant using Airtel Money and enter weekly draw to win smartphones, hotel stays, spa treatment, dining vouchers and so much more. The more you transact, the more your chances of winning. Simply use Airtel Money app or dial *185*9# to purchase or to make any payment using Airtel Money at supermarkets, fuel stations, restaurants and so much more. Airtel is everywhere and accepted everywhere. Airtel Money is instant, secure, borderless, and Airtel Money is regulated by the Bank of Uganda. Dala kaseera kana akebikujjuko. So kozesa nyigabonyizi sita 185*9# okusasula kyonna ky'okusasula ng'okozesa Airtel Money. Funa emikisa gy'okuwangula. Okay. Nina muna Masaka Farouk Ali era nga bulijjo Masaka ebeera Masaka. Kitalo nnyo bannamasaka omugagga bamuyita bitanda. Lwaki bamuyita bitanda? Abadde atunda bitanda. Era mbadde nja kwewunya nnyo. Obwannamawulire mbadde ngenda bubuusabuusa obutabula naye nkwekakasa ssebo munnamawulire omugundiivu. Obannamawulire Uganda beeyina. Mwendi oli mugundiivu. Okay, lwaki omugagga eyafudde amawulire gannaku omuzadde okufa n'abaana be abatwala banoonyeza future kusoma okutegekera abaana kyabadde kibreakinga naye ennaku ndowooza temanya nnyumba mbi era ne mukuwummula omugagga byabadde bya lutalo tannaba kuwummula byantalo biri mu kooti abamu bagamba tugoberere obuwangwa abalala bagamba tugoberere omukwano kati awo wesimanyi ani atalina mukwano maama yataba na mukwano na mwana we anti noli naye yafiiriddwa ababi babiri kati either bagamba maama omwazi buli maama aziika ababe nga bwe wali okirabyewa kuba abaganda bagamba okusanga nyazaala osanga malaalo abamu abakyala batera obyogera kuba maama baffe era naawe kisinziira empisa zo ate omwana nazaala otwalira nazaala mu kooti mu biseera by'amaziga kikulaga obwagomete omukyala bwaliko sebo akaseera ako ak'ennaku omuntu wafunira amagezi n'aleeta poliisi n'amagye n'akutwala ne mu kooti kitegeeza ne mu mulamu alabika tabadde mwana mbadde nsaba nzikirize embuze tandika obuze ku bannamasaka kubanga Masaka yo baganda baffe bonna abalaba channel eno twongera obbabuuzaako era tubategeeza nti ennaku ez'okusiiba zisemberedde era njagala bategeeza nti yidi olunaku mulindwa lutuuse so bannaffe abasiibye bonna tusaba Mungu akkirize bye muzze musaba mu kisiibo kino era tusaba omwezi gwammwe agukkirize n'ebirungi bye mukoleddemu ate ffe basiibiddeko kuba sijja kweteeka mbasiibi anti ekisiibo kirina empeera nnyingi ali toyinza kubanga tonsiibiddeeko anti kyeŋŋamba nti ekisiibo kino kyolaba kirina empeera nnyingi Katonda yamanya nti abantu abamu bagisobola okuba n'ebirwadde ne batasiiba ne bawaayo anti wuliriza okusiibulula kwokka ezo mpeera mpitirivu ate bwe mba njagaliza asiibye tujja kwongera okubikkula ebitabo kwanyizoko naye wala kyebayita imaani waba obonomya sizoni olaba siina gwe naasiibuludde amiina Mungu akulaba imaani ekikulu imaani yo ekiri ku mutima so tubasabira nti olunaku luno olwayidi lutambule bulungi egyenna bemusiibye nga musaba Mungu tusaba abitunulemu era abikkirize ne bannaffe abenzikiriza Kristo sibo kinatira okuggwa ndowooza omwezi ogujja kuba nnaku z'omwezi oba 5 amanyi ku mulundi guno am the only Muslim Christian naye ku mulundi guno ekisiibo kinkutte wakati nga nina okusiibako eno nensiibako kireke tekisoboka ekyo so
tubagala nnyo mwenna gye muwangalira bannamasaka mbabuuzaako ak'enjawulo ebizibu bitugwira buli bbanga tuba tuli awo nga tugira naye nga bwe nakugamba nti nsi yeetongodde ensi eyeetongodde ebintu bwe bityo tebibulamu kubanga ewali obugunjufu n'okumanya era ewagwa ensonga. Kalutandikire ddala Masaka. Nina akatambi kano. Obadde okyambuuza nga tonnagenda wala. Lwaki omukulu amuyita bitanda? Olaba loole oba zifuso n'ebirala ziyina ebitanda bibakookerako. Kati gwe mulimo gw'omutongole mu nnyendo mu Nakayiba aguluddemu nnyo. Ayokya ebitanda ku mmotoka. Kiringa we twalinga Katwe nga bagamba Musa Bode Katwe. Kati yakwata ati oyo namujje Kampala namutwala eri gye bapanga ate Masaka we ba business kubo balimi nnyo. So emmotoka etalina kitanda. Mu Nakayiba bw'oba omanyi obulungi. Emirimu gino giruddewo nnyo. Era aludde ng'agikola. Era nga bw'oba Masaka akulemeredde oyo omwami bitanda oba olina kunoonya Kampala. Niyo mulimu agukoze nnyo era agufunyeemu ssente erinnya ly'owulira. Ly'owulira yafudde bubi n'abaana. Naye kati tuli mu kkooti. Paka kati tannawummula. Abokukyala bagamba abataka bagamba Bosco tubadde tumumanyi mwana wa wano waffe waka kooti si yakola ki ye yamuzaala era terina kubasalirawo wawa kuziikibwa kyokka nga n'omukyala yatuuse dda mu kooti yakatambika omukyala kaliwa omukyala naye alayira bibye awo Abooluganda abalala bategeeza nga batayinza kukkiriza kuziika Ssenyonjo atali ku kijja ng'engeri gy'ali Ssaalongo yalisala ab'ekika kyonna ne baggwawo. Naye tulina ennono eyefudde mutabani waffe Ssaalongo ow'ebifundiko ebibiri tasobola kutandika kijja mu Buganda era bw'atandika ekijja tuba bakuziika nga tetukomye. Mike Ssenyonjo nga muganda w'omugenzi asabye kkooti baweeyo akadde boogezeganye omulamuzi kyakkiriza kyokka n'abakakasa nti singa tebakkaanya wakulagira emirambo gitwalibwe mu ggwanika bayisoza akafubo akakulungudde essaawa obula gye biggweredde nga mpawo kye batuuseeko ekiwaliriza omulamuzi Nakintu okuyimiriza okuziika n'alagira emirambo gitwalibwe mu ggwanika okutuusa nga ennaku z'omwezi 26 omwezi guno lwanaasalawo eggwe ku nsonga eno. Kati ndowooza obiwulidde omukulu bamwongeddeyo paka 26 lwajja okusalibwawo kitegeeza baba basalyawo 26 si lwe lwokuna lwa wiiki ejja then kati ndowooza bwe banaamala okusalawo aziikibwe mu nnaku zino eziddako awo 27 oba 28 oba waliwo okujulira kati awo we tuli nero ebyokufa ekisooka njagala kusooka kunywa wamu ne famire ne bannamasaka omwami bitanda oyo golaba badde aweweera engalo ng'azigaba agasseeko nnyo ettaffaali ku bannamasaka n'abantu abatali bannamasaka abadde musajja w'omutima omulungi omugabi era ng'ayagaliza era abantu bangi bakutte ku mukono sabayitidde mu ngalo ze n'okubaako obulamu bwe bakyusa babadde bangi kyekisooka agamawulire eyo statement njagala njogere ku lwa bannamasaka n'abantu abawulira abanyoleddwa nnyo okufa kw'omwami gwe bayita bitanda Ssenyonjo bitanda oyo gwolaba abataategedde sitore ye yabadde agenda ku airport n'abaana be nga bagenda kuva mu ggwanga kugenda era agenda oba okusoma ng'oba omulala aberekeddeko omukyala yabadde ali mu mmotoka ndala yabadde avuga omwami yabadde mmotoka n'abaana wagwa ku accident ne bakola batya omukyala naye yabadde agenda ku airport mu mmotoka ndala ng'eri tebagijjaamu ng'eri tebagijjaamu amawulire nagafunye nkugamba amawulire ge nafunye kubanga saabadde ku siini nawe njagala obiwulirize bulungi waki gwe ogenda mu lugendo lwe lumu omwami n'afa n'abaana be ne batugamba nti omwami yasimagiddemu ku steeringi
motoka neyingira mu biwonko obulamu ne bukomaawo. So omukyala naye bagamba ebintu byadde bingi. Waliwo abagamba nti yabadde mu motoka n'omwami naye n'afuna accident n'agenda ne bamutwala ye mu ddwaliro ne bamutreatinga gye yadduse emisinde akomawo bategeka ebyokukola ebyokuziika. Abo bayinza babe batuufu kuba simanyi muntu agenda kweyapo. Anti nkunyumiza kubanga ne mutwala emmotoka bbiri nga gwe nawe toliimu ako tekaba kakoddi. Anti nkugamba kati amawulire agasatulatinga. So tutuuka wano omukyala agamba nedda. Family egamba omwana waffe tumuziika kubijja. Kuba musika. Era bawe ensonga zino ye musika wa taata ayina ekifundikwa. Ekyokubiri bagamba omusajja ono Saalongo naye abaana teyabazaala mu kyalo ono. Excuse me. Naalongo omulala ali wali. Teyabazaala mu teyabazaala mu kyalo ono. Yabazaala mu kyalo owookubiri omukyalo oyo gwalinamu abaana 3. Abalongo ne kizaawaabwe. Naye abaafudde boono. Kakati yagenze mu kooti. Kati family bwegamba nti eyagala kuziika mutabani waabwe ono ku kijja ewaabwe gye bamuzaala baddukira mu kooti abatakkiriziganyizza omukyala agamba nedda. Omwami wange yagamba alina okuziikibwa ku maka gaffe ge tubadde tuzimba. Kitegedde kooti neebawa omukisa ogutuula nga buwulidde bakkaanye era owulira muganda w'omusajja yabadde musajja mukkakkamu. N'agamba tutudde tukkaanye naye mulamu waffe aganye bitubadde tukola tukkiriziganya. Kooti negamba bwe mba muganya okukkiriziganya ffe tulina ruling tujja gikola ennaku z'omwezi 26 miramu mugitwale mu ggwanika. Omanyi bitwina zikuba toki mu nsonga nene. Nange nawuliddeko omukyala ekimukayanya baziikibwe wali. Abaana be balabika bonna baafudde nga senga tebaziika wali mwami abatasigazzaawo. Kikyotegeeza okusigazaawo nti abakyala abalala ono babadde alina bajja kujja batwala ekifo ekyo mubinzo baamu ebyenfuna. Anti wuliriza kati nera ebyalabikidde mu kooti ge mawano ge tugenda okwogerako agamu. Shortly ekisooka omukyala ono gwe twogerako amaze n'ebitanda emyaka nga 2 n'okusoba si mukazi wa mpeta. Mu mali ge twafunye mu maama agamba bitanda ono yali yanyigagana n'omukyalo ono mu nsonga nnyingi. Maama atugamba mu kooti nti omukyalo ono bitanda yamugambako mutabani we nti omukyalo ne yalagana namuwa butwa. Obiwulire ebigambo ebyadde mu kooti e Masaka mu High Court. Era kyekyamuviira bitanda omukyalo ono ayagala ddyo muwa obutwa bwe yategeera nti bitanda azadde abalongo mu kyalo oli omulala. Awuliraako kati maama agamba omwana ono muwala wange ono abadde mukyala wa bitanda simwesiga. Mutabani wange yali yayogera dda takola ki era nga yatugamba dda bajja muziika ku bijja gye bamuzaala. Kitegedde ekirala omukyala yagambye nedda maama wa bitanda ng'agamba ebintu ebigenda masosola agamba nti nno abaana oyagala na baziika eri kutandika kijja. Kitegeeza mbuusabuusa abaana bano baali banga si ba mutabani wange. Lwaki toyagala baziika ku kijja? Okawulidde nakaako ebizibu bijja. Olaba kooti weegamba nti kati emirambo bagikoleko DNA taata waabwe. Kitegedde kati olaba bwe kavaayo. Era amawulire gatandise okuyitingana awo nga gagamba naye lwaki omukyala alwana nnyo. Kubanga tosobola gamba ntaata bamuziika eri abaana babaziika eno nakyo kiba tekigatta. Kubanga ekiziikisa omusajja eri guno musaayi gwe kitegeeza bonna balina baziika wamu. Taata bw'aba atandiseewo ekizija kitegeeza balina omuziika n'abaana be ku kijja ekyatandise. Baddawo n'endowooza. Kakati bw'ogamba nti abaana babaziike eri kuba bagamba buli omu aziika abaana be. Kati awo statement wejjira tukole DNA lwaki ogamba nti at least abaana babaziika eno omusajja bamuziika eri kitegeeza waliwo red flags awo. Obulamu bw'ekisajja buno buzibu. Bayinza okukola DNA ku bagenzi nga si baana ba mitanda. Ba bitanda
babitanda mitanda weri ku luzzi mitanda yali gudu olaba ne bakola DNA nga sibabe nga yafudde abatwala kusoma obulamu bwabwe bonna nga bataddemu ssente z'empitirivu saagala kirowooza bwe ntyo Katonda saasira kitegedde era ndaba wayinza okuba most likely kubanga maama ebigambo byadde bikaawu nnyo eri muwala woono ng'agamba bw'abanga abaana akakasa nabo si bange abatwala abaziika eri si bazzukulu bange abatwala bakole ki abaziike kubanga akasente ko weekali era basobola okugenda mu DNA okategedde ako ate n'omukisa gw'okufuna DNA gukyakola ki gukyaliwo nnyo so omukyala bagamba lwaki ansitinga nnyo abaana babatwala eri ekyokubiri omukyala alina eddembe lingi okusigala n'emmaali olw'emyaka emingi kubanga eyo provision ne muteeka bagikola ki bagiteekamu so nze nsuubira nero kino njagala nakyo kyongera okuyiga jjajjaffe kase munnakibinge obusiraamu ebimu ku bigambo byatera okugamba abayisiraamu nti bakole ebiraamo bakole eddaame kubanga bw'otuukamu egyo emyaka ng'otandise n'okufuna obuzibu osikaŋŋana n'abakyala n'otuuka ne possibilities zebugamba nti omukyala ayinza n'okuba yali ayagala okukuwa obutwa nga maama yabyogera byabadde mu kooti maama tetukakasa byayogera ayinza oba yabyogeza busuulu anti it's okay naye bamaama bamanyi ebintu byaffe bingi tubagambako naye n'ekirala bw'oba otandise okubeerawo embeera ng'otandise n'okwawula abakyala olina abaana ebbali abasukka omu ngaera omusajja omuganda it is okay sinnakiwakanya simulwana bitanda njagala ompulirize dembe lyaffe ng'abasajja abaganda musajja laate kakati era luli kyekiga ekigambo kya nayoga luli nkikomyewo genda maaso lw'omusha atijja kusobola kakireke dembe lyaffe ng'abasajja abaganda mbadde nyina ekigambo kyenjagala okusiigira bw'oba osobola obbalabirira nakyo kikulu bakugambye abadde abatwala sigamba bitanda kuba ye abadde yeesobola naye osanga namunkanga buli wamu agenda spam dona ontunuliramu nondabamu olwa namunkanga wangi njogera kubasobola okulabirira abaana njogera kubasobola okulabirira abaana so kakati kino ekintu kyembadde nkulaga nero nti bw'otunuulira bitanda ne maama n'omukyala oli akugamba nti omukyala ekyalibadde kimulwanye nnyo kulowooza nti bajja kutwala emmaali naye waliwo obujulizi bungi nti emmaali yonna gye twogerako omukyala abadde n'omwami w'ebbanga lyonna kitegedde tavangako mu maka abaddewo kitegeeza ebikoleddwa alina omugabo naye tekijjaawo ne bana abaana abalala bazadde emabbali nabo okufuna ku mugabo gwa kitaabwe kubanga osanga omukyala byeyinza okwagala omulwanya bajja be baleme kufuna naye etteeka weeriri erigamba nti abaana banafuna ku mugabo gwani gwa kitaabwe ate kati ekizibu ekiriwo tetumanyi omukyala abadde n'abaana bameka babanga bano ababiri babadde yazaala nga bavuddewo ayinza okulabanga mu kusoma awo jjukira basooka kuwa baana kati bafudde kati ayinza okugamba esiteeti ya bitanda omukyala ayinza obutavuna ayinza okugamba bayinza okunseera sheya y'abaana bange ate kooti eyinza kuba bataliiwo tekijja kuba kyamaanyi so nero nga tukonkuludinga ku bintu bya bitanda bituwa okuyiga ekifaananyi ekinene nti mu mbeera yonna gye tutambuliramu tulina okwetegeka naddala nga mukama akusukkulumiza nakuwa kasente statement nkulu nnyo eyo professionalism ku mulimu etandikawa era ekomawa anyway twetegekere kuba tetumanya byala ng'olina kyofunyeewo nga mukama akusukkulumizaamu ogamba omuntu yeetegeke ng'alina saati abantu bazikaanira ssebo abantu bakaanira essaati todatoka mulebo yeetegeka togira tulindako katonda tanatuwa anyway that aside kitalo naye katusuubire kooti ejja bimala naye nze atwala mu kooti mu mbeera bwete ey'amaziga simanyi oba tubakyasobola okwogera after ate nga gwe toliiwo ngamba nze ngati netadde mu kifaananyi kya maama nyazaala olutalo olugendo sibukaawo mpozi nga omuganda omutuufu tomutegedde kati nero kankubulye kana akasemba nako kategeere singa bitanda ng'omusajja omuganda
yakeera ku makya n'akola ekiraamo kye n'agamba nze bitanda Ssennyonjo banziikanga ku ttaka lyange bwe riti ekyekiraamo kibadde kigenda kiteekebwa mu nkola mu mateeka ga kooti naye mu g'obuwangwa ng'obadde musika olina ekivundikwa bano balina fiya yaabwe bagamba ono Ssaalongo alina n'ekivundikwa wataziikibwa ku kijja agenda kutusala atumalewo sebo omulamuzi tunulamu olabe oyagala naffe tufe anti neno n'ekirala era kooti tujuridde yakisekwa kooti bazikola zina provisions eza culture kitegedde they sit they discuss naye nge bwe yibanga ekiraamo weekiri kooti esooka netunuulira ekiraamo then wabeerawo emikolo egikolebwa kati ebyesigadde kooti nabyo bituna perspective eri kyova olaba bagambye leka nkole kyova olaba omulamuzi ono gwolaba omukyala yabadde mukakkamu nnyo n'abagamba you people tubawadde omukisa ogukola ki oguteesa kitegeeza babawadde that omukisa ogwo mutunule mu culture wabeerawo ekyobuwangwa ekisobola okukolebwa omusajja kifundikwa bakimujjako mwetunule mwesoti ngekitegeeza ebintu byasinzizza abantu amaanyi okutunula mu culture interests naye gwe imagine weyakola ebintu byo oli wali ogalamidde andi fedini yaffe ey'obusiraamu etugamba kasituufa teriyo wati wakola ebintu byo wajja naki bogenza oba okoze eki ababirwanira bo bagenda naki era bagenda birekawo yensonga nenkulu waliwo nobikuwa leero enkya ate n'ogenda n'obirekawo so oli bayinza n'okuba tebannamuteekayo nakyo kirya okama nakkoola naawe so anyway tetwemalangamu omukulembeze yayitamu n'agamba bwe munalabira akatambi kano yagenda ku mirimu emitongole njogera bigambo bya mukulembeze bwe munalabira akatambi kano nja kuba nkoze eki maze okuyitamu mu kuyitamu olunaku olwajjo twafunye ekifaananyi ng'ali ku Capitol Hill Capitol Hill omanyi waliwo symbols eziri mu nsi nga yo woogiraba otegeera nti ali wano so Capitol Hill ekyo ekizimbe kwe yabadde oba ekifaananyi kino kyolaba kikulagirawo nti eyo America nga wonoobeera ku Paris Eye bagita Paris Eye obuyinza obuli mu America oba bridge biki UK oba kasoki kati ekifaananyi oli wakyekubya ng'ayimiridde wano teyeetaaga kuteeka mu kugosa kikumanya nti ali luddawa toyinza tandika gamba nti wano ali Masaka abagoberera toyinza gamba nti omukulu ali Masaka oba Gomba ali America naye mu kubeera mu America ku mirimu emitongole nga bwe yagambye abamu batandise dda okwogera era nga mu boogera mwe muli omukulu ono yaweereddwa miliyoni za $10. Yes. Naweebwako part payment. $1 million? Yes. Miliyoni $10 kyeki ku gavumenti. Ze biliyoni 3.5 kyeki. Omuntu atuuka ddi okuzuukuka n'akanula amaaso n'ayogera ng'olabira ddala musajja alina obukakafu n'akola statement ez'enjawulo ng'ezo bwe twali tugenda twakola show ku UN Democracy and Human Rights n'agamba yagendedde mu first class gye yalinye kirako obukakafu yalinye first class ogenda ne tulinda omukulu nga teyagenda omukulu ng'ataddeyo ka video kaali recorded teyakuba na simu naye tugamba okulembeze yabadde gumite kuba gavumenti nayo yabadde erinda kulaba netiwaaka kikwayogeredde tumuzuule omukulu ono alina akatambi kagamba yalinye first class yase ku kisaawe Entebbe kati akomyewo n'obujulizi obupya agamba yaweereddwa $1 million 10 n'aweebwako part payment kati ekyebuuzibwa gavumenti eyinza otya okuba mu ddiiru weetu n'egibulira omukulu ono mbwagenda agibulira abantu kati olwo lwaki oba okoze eddiiru kyekisooka ekyokubiri abamu ne bagamba ono si kibanda waddala okitegeera nkyani atali kibanda waddala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bayita kibanda owaddala va kwaba abeekweka nga balya ffene gwe temuddamu okummanyira nanyize mwana
olwo gwe nalabye nanti Kalibala takimanyi mu Bobi Wine ekibando waddala kibanda kati Kalibala sinkola afe kwogera ku bantu betukola ebintu almost byebimu tetubatera bbawamu naye Kalibala ensi yamukutte yenga agamba Bobi Wine okudduka mu Uganda yalaze nti si kibanda waddala era kibando waddala according to Kalibala talina kudduka alina kuba gomiti nayimirira awo ku City Square oba ku mapeera mu bbanga nakolanga Goliath nagamba ani anewulira ajje atuuke ndowooza walaba kibando waddala Goliath style za Kalibala ekyamutuukako kibando waddala nga Kalibala wagamba nyinza okubatwalako Iran nti Ali Khamenei yagamba sigenda kudduka ndi mu lubiri lwange wano nze kibando waddala nga amaze emyaka gyonna nga kibanda atali waddala nga yeekwese era nga America agijojobya bwetwogerera olwaleero kibando waddala Kalibala ekifaananyi kyasiiga taliiwo kati katutandikira awo Bobi Wine okuyitamu mu Uganda n'ayitamu n'agenda abamu bagamba gavumenti ebadde temunoonya yakozeseza atya airport yakoze atya oyinza bagamba ki ekisooka nero ebiseera ebisinga ndudde naawe nga tukola nga twogera ku bantu ku individual basis naye ku mbeera we tutuuse abantu tujja kutandika obbogera ku kubanga batandise okulaga side and interests okitegedde oba kyenkugamba omuntu kasa atandika okuvayo n'alaga interest mu kintu ne tumuzuula n'omumuzuula nti alina omusimbi ogumupokerwa alwanyise ebirowoozo ebimu kijja kuba automatically tujja mwambala ekyo nkikubuulira nze Faruku Ali nkikugamba nga nze tugenda kutandika obbambala naye tubambala mu buswavu oba mu kuvoola twambala ku nsonga zaabwe issues tujja ku handlinganga ensonga si personality ensonga n'ekifaananyi kyagyogereddemu naffe tugezeeko okulaba nga tugidefendinga mu reality with facts kitegedde badde manyi ogenda kuntwala eri esigendangayo eyo nze nga munnamawulire omuteeketeeke era nange analyst omuteeketeeke sere muteeketeeke omuteeketeeke kyagwebeeyi munnamawulire waddala so omuteeketeeke kakati njagala kusooka kukusiigira kifaananyi kya Frank Gashumba Frank Gashumba mpozi nga obadde togoberera byafaayo bye n'enkola gy'azzakolamu emirimu ne watuukidde mu byobufuzi kubanga ffe Frank Gashumba gwe twogerako bannayuganda gwe baayagala ennyo ne bamugoberera ne shosho ze ne zifuna amaanyi yatandikira mu kwogerera kuba mwoyo gwa ggwanga ayogera ku ebyo ebiruma bannayuganda era ne yeetikka n'omulimu we yasingira okuwaawaala ennyo manya we yasingira okuganja ennyo bwe yavaayo n'akola fundraising ey'omwana gwe bayita Nabukeera naye gye byaggwera era nammwe mwenna mwabiwulira ekyabivaamu era byaggwanga ebyagashumba bebabina okuggwa byaggwa ensi egamba twalowooza ayamba naye gye byaggwera nga waliwo red flags eziraga nti ekikolwa kyali kiri zigzaga Frank Gashumba gwe twogerako tuzze tukikkiriza ffenna nga tunayogera ku muntu n'ebikolwa bye interest ya Gashumba eri ki mu kino ekintu ebigambo bya Gashumba byonna ebiri late oba latest bitulaga nti akkiriza Mwami Museveni ne General Muhoozi Kainerugaba ku nkola yaabwe y'obukulembeze era abawagira ne mu kalulu ke twakavaamu yagamba ekijja kijje yawagira General Yoweri Kaguta Museveni era agenda mu voting nga next president Mwami Gashumba gwe twogerako ye mumyuka wannanyini kisinde oba president w'ekibiina w'ekisinde kye bayita PLU mu Buganda kitegeeza Gashumba bw'omukwata atudde bulungi mu kibiina kya NRM faani emuwujja atudde bulungi mu first family faani ekola ki zimuwujja n'akasente alya era ebigere alatta era bantu balinga babuuza mukulu Gashumba akola mulimu ki omukyala Hajati Namyalo yatugirayo lisiiti nga omulimu gwe bagwita blind operator ye ID bagamba okola mulimu ki nga ajjayo kaadi ye blind operator era bwe twasooka okumanya nti mu Uganda mulimu emirimu gya blind operators kubanga we've never seen such a job description before
Haja tina myalo yakiraga mu government eno mulimu job descriptions zetugamba zino tuziraba lwaki tebatubuliranga Abannayuganda banoonya emirimu ogwo baali tebagulanga konti no waliwo omulimu guno ate nga government yekikola ki yegugaba government public office government yatandika ddi okugaba emirimu nga tegiranze kuba giba akolisi blind operator. What job do you do? I'm a blind operator. Nga zanero bagamba nze ndi journalist. Omukulu is a blind operator. Gwe mulimu gwe. Ali paid ku sente zo muyiwa omusolo. It is part of government public office. Kakati ekyo bwe tukitunulya mu kifaananyi qualifications awusimanyi olina kubanga owagira government eri mbuyenza. Olina kubanga wasoma ki? Ekyokubulala olina okuba ndowooza olina gundi qualifications za blind operator olina okubanga great liar. Exactly. Olina okubanga onuna ku wifi. Qualifications olina kubanga owayiriza nnyo ng'oli mulimba ng'oli wankwe. Qualifications to become a blind operator. Ng'ebinyiga bannayuganda tokyabiraba. Okay. So Gashumba context gyayogereramu ensonga ze. Bwabanga gwe eyewuunya Gashumba byayogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bikwewuunya. Bikwewuunyisa. Gwe naawe oba oyina ekizibu. Anti ogambye abantu bangi bamukkiririzaamu. Anti that was then. Kati tabalina. Alina numbers. No ziriwa. Simanyi naye manyali. Anti wuliriza. Nkuddiddemu nkubulidde olugendo lwa Gashumba naye lwomanyi obulungi. Abantu bamukkirizamu ekyasooka kyonna yali ayogera ku ebyo ebintu ebinyiga bannayuganda byavaawo. Juzi yakola ekivulu kye bayita abavandime. Cricket ovo nejjula neewuma. Va mu bintu ebikulimbisalimbisa. Ongambye numbers. Saagala nnyo obeere mu bintu ebyokulimbalimba abantu bakulimba. Abantu baleeta ssente z'omuwi w'omusolo. Ne bawa abantu tickets. Lalo kulika kwali kwa bwerere kaliyo okunywa bia n'okulya. Anti nkugamba. Abantu bali bagenze kulya. Na kunywa bia. Ng'ebintu bingi. Free entry kulya na kunywa. Ate nga tebakitandika ku lunaku olwo bakikungira ebbanga emyezi n'emyezi. Ensi yonna. Kakati gwe wali emmere ey'obwereere. Bannayuganda ku mbeera gye bali bagoberezibe. Badde manyi bali bawagizibe. Go ngambye bali bagenze kulya. Ne bwe zaali badde ssente nga bayingirira ssente. Nkugambye gweoli musajja abadde mu bivvulu wano. You've seen abayimbi abali eri ku side gye twogerako eya yero. Nga bagaba tickets ebivvulu ne bijjula. Bagula gate. Naye ogenda okutuuka ku mutegesi w'ekivvulu ng'ombuuza amazima ssente zaalabise. Anti nga agenda eggulu nga bamusasulira. Naye omanye ebbanga lye bamala nga tebamusasudde. Anda akakodyo keeko. Genda obuuze gundi. Bagendayo before. Bagenda yansonga. Kale tugende ku nsonga. Genda obuuze Nobert akubuulire. Ebivvulu. Bafuna basenta. Ebiseera biri byakabiramu nga tegese wizo. Kakodyo kafuna sente. So kakati mbadde nkuwa ekifaananyi kya Gashumba. Nti Gashumba ebigambo byayogera byonna gwe mulimu gwa blind operator. Kyegutegeeza yogera nnyo obulimba, waayiriza, buzaabuza, yogera ebitali bituufu. Otegedde? Nakugamba wano gavumenti ya Mwai Museveni bonna abamukolera waliwo nannyini outdoor wifi gadget. Abalala bonna kwe banuuna obulimba okuwaayiriza, okubuzaabuza. Gavumenti ya Mwai Museveni esinza okupreachinga obulimba n'okuwaayiriza ebbanga lyonna linnalinda bye gavumenti zonna mu nsi. Kati Gashumba omusuubira kukola ki? Era kyogera kisobola kituufu kubanga batugamba basajja baakuba siyansa. Siyansa tekitegeeza bulimba. Bulimba. So bwe tulaba leero Gashumba ng'avaayo kubanga ekyokubiri baba platforms we basobola okulijja ne balimbira ensi. Era ezo platforms ensi ezimanyi. Bwe tutandika ozoogera tujja zoogera leero. Naye ensi yonna ezimanyi ku batuula. Era abamu obulimba kwe busibuka. Era abamu abane bashobosi balina TVs ne zi radio zaabwe ne bahosa ab'olulango bomanyi nti oyo yagituulamu. Oyo yensibuko y'obulimba. Okitegedde? Era baba ku payroll. Watukira omuntu okulaba yali presidential candidate omulamba ng'alibadde kati saawa zino azimba structures n'okulaba ekibiina kikola kitya.
bulina kwakeera ku radio ne TV omanyi kyakola agamba opposition alwanyisa mu M7 ebitatuukiridde mu ggwanga abinenyeza avuganya ate olina akantu kogambye babakolera platform bava wano ku TV nolowooza banyuse ne basibira ku radio basooka ku radio ne bajja ku TV oba olumu ne basookera ku TV ne badda ku radio owulira kati leka nkubulire nnero njagala kwogera ku Munyaga specifically kuba mwogera ku bituufu byayogera yagamba njagala kujjukiza bulungi Munyaga yagamba bajja kukola buli kisoboka okulaba nga NUP ne Robert Kyagulanyi Ssentamu baba erased from the politics of Uganda okajjukirako akantu ng'agamba baagala ku making sure nti NUP ne Kyagulanyi baba siimuula ku maapu y'obufuzi mu Uganda okajjukira bulungi kakati Munyaga yazzeemu n'akugamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yakoze kibi nnyo 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 nakugamba Munyaga amulabyeko nga engeri gye tugenda ne Muidi ate walusaniya walulabyeko nga yaleseewo vacumu y'ebyobufuzi gye balwaniridde emyaka kati bw'ogatta Munyaga n'ogatta ne Simon Muyanga Lutaaya era naye nja kuwa akagundike nga banyiivu nnyo bagamba nti ebbanga lyonna balwaniridde opposition mu Uganda omukulu yagira esettayo n'eŋŋamba Simon Muyanga Lutaaya twogerako yavuganya mu kamyufu ka NRM Munyaga yesimba ku Kyagulanyi ne Museveni kitegeeza bano bali against the will oba ebirowoozo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu otegedde kakati gw'otayagala yabaviiridde yaleseewo vacuum mwali badde mwegazaanya nnyo essaawa eno abakulu bandi badde bakuba embuutu singa namunjolo bazivuga embuutu kubanga oli kyeyagamba olusaniya owesala ya Kamulali yagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu balina okujja NUP ne Bobi Wine ku maapu y'ebyobufuzi naddala opposition mu Uganda kati yabaviiridde yaleseewo vacuum kubanga bagamba yalyonoonye kati baali badde beegazaanya ne banne bonna bakkiririzaamu the DP block abaddemu bali ba Mathias ba DF naye spesa agibalikidde ate nga banyiivu nnyo ku Bobi Wine ovaawo anti kati ekituufu ekigenda okujjira tetugenda okwogerako wakati bandi badde senga essaawa eno tuli Masaka oba Uwanga tutaddewo kamera zaffe ng'abasajja bajjaganye meeting ku meeting press conference ku press conference laale ku laale tuzzaako kino omusajja yatwabulidde abadde asangudde abateeketeeke bonna kyebayagaliza kyebuyaga asudde omusajja abadde yatabangula abateeketeeke bonna yavuddewo naye ate banyiivu mufo ky'okusanyuka okuba embuutu kati gwe olina okwebuuza lwaki banyiivu kakati ebigambo bino byeyagala otegeere Kyagulanyi nakugamba is the source of income to all propagandists n'abalya mu ngalo za Museveni mu ggwanga Uganda nalabye nga nembidde munyiivu nyo Kyagulanyi agenda atya bano abo bonna naye nga bali ku mikutu era egyo gye wagambye gye nkugaye baba kulizingira platforms n'omukozi waabwe gwe wabawa banyiivu nnyo zo nti kati tuzaako ki to take that vacuum erekeddwawo omukulu baamukakasa nti bajja kukumira omusajja ono mu ggwanga era bajja kukola ekisoboka okusigala nga ali within their premises oba their reach kakati ebintu bino bwe bitunuulira abakozi bagenda kukendeera banyiivu emirimu giggwawo mbadde sinamanya lwaki banyiivu kampuni batakyakola bulungi abakozi ebasalako abakozi bakola ki ebasalako Kyagulanyi bw'aba mu Uganda emirimu egy'okukola giba mingi kati gyakendedde kakati abali mu Uganda bakendedde bagenda ku deployinga abalala bali mu diaspora kata emirimu gigenze kubali mu diaspora makyogereko tewawuliddeyo abagamba nti muzeeyi atuteeredde waliwo omuwala yavuddeyo n'agamba muzeeyi twamusabye atuteeremu biliyoni 12 mu ssaako ate Kyagulanyi we yagenze ate yagenze mu eyo ensi kati oyo omuwala yagenda otandika okukola kati bano emirimu baba badde afunayo miliyoni 3 bagenda bagamba tugenda bawa ka facilitation tujja bayita tujja bawa retainer bagiyita retainer tetubagobye ku mirimu naye mubeereewo tewali kati mirimu mingi saawa yonna
facilitation waddira muteege wadda business ngedda wadda kati business eri wa fine mama yayingidde gundi bano bagundi ono diaspora kati be bakwatiridde kati bayina okulya ku sente za bagundi bano ba Kimbugwe obategedde ba Kimbugwe tegedde walo kachano kenda bako Kimbugwe yali akola omulangira Kimbugwe yali akola ku CBS awo kweni BS anti ne ku CBS oba yakola anti ne ku CBS alabika yakolangayo ne ku NBS Kimbugwe kati abe bali mu sente kati kinyiziza abali wano omusajja emirimu yagenze najjo yabajje ku mulimu okujjako abatono ennyo abeetuukira era gyovolaba yatute biliyoni 10 kati let me tell you nero bw'abanga Kyagulanyi nga badde bagamba nti akolagana ne Museveni bino byali badde byakyama ate lwaki gwe mukolagana ne muvayo mu mwabye wema nkubulidde ku byama byange ng'era mugamba mumpage ekibabuulisa Abannayuganda kubanga muli mukazannyo kammwe mukazanya abantu mubabuzeebuze mutuufu wagambye Kyagulanyi yavudde kuba nagenza olaba nga Mayinja naye avuddeyo agamba Kyagulanyi yatunda kaadi ye naye ne tugamba Mayinja tewajja wadde ne mukamyufu wali omaze okukyuka ng'okubye n'oluyimba muzeeyi wategeera ddi nti walina okuba ate mu nsi yonna bino njagala bikugamba ne ku the final channel sirabangako mu art muntu wankwe nga Ronald Mayinja tannalabika munkwe era bw'oba onoonya enkwe ezimu kuzasatulira Eagles Production oyo Mayinja mulabe edduka sajja agambye waliwo omuntu gw'otunuulira ng'afaanana olukwe nkugambye kati Mayinja yogedde ebintu ebyobulimba ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ŋŋamba oba omusajja ono talowooza nti waliwo abantu abamumanyi kwaffe Mayinja butandika omwogera kayinza n'okudduka yadduka n'akomawo yadduka omuntu eyaddukako n'akomawo abatakyasobola kudda mu anti twamuggyako amaanyi tugamuzeeko labe bwe yamala kulingiza Uganda Uganda muli mutya tugamuzeeko amaanyi olabe omanyi abantu abadduka ne basirika ku maanyi ge twabateekako tugamuzeeko kati waliwo abantu olumu boolabanga boogera ebigambo nalabye oli omusajja Simon Munyanga Lutaaya ng'akaaba ng'agamba Robert Kyagulanyi Ssentamu adduka atya mu Uganda obulamu bwaffe obw'ekivubuka bwonna tumaze mu struggle ne mubuuza n'agamba nagende wa Dr. Kizza Besigye ne mubuuza nti okkiririza mu Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agamba mukwano gwange era bwe yaŋŋamba nti mukwano gwe yamuwagira ne muvaako yevuze ne mbivaako ne mbuuza ku Simon Munyanga Lutaaya ne Dr. Kizza Besigye ani asinga okutegera politics wa Uganda era yena kuba Kizza Besigye exactly bw'aba Dr. Kizza Besigye gwokkiririzaamu agambye ono bwe tutunuuliramu yajja okutwala kyetukkiririzaamu mu maaso ndigati ekyo kiri tuwe Munyanga Lutaaya akugamba nti ku Besigye kwakola ki kwafiira Besigye yakkiririza mu Bobi Wine ne Olusaniya naye akugamba musajja Dr. Besigye kwenfiira Besigye ye yagenda wano nga tugenda mu kalulu n'alaga nti avo endorsed Bobi Wine exactly naye omusajja bano ababiri abakkiririza ennyo mu Besigye ate tebakkiririza mu gwakkiririzaamu kakati awaliwo ekizibu ensonga lwaki tebakkiririza mu gwakkiririzaamu kitegeeza they lost interest kubanga ne gwe bagamba bakkiririzaamu takyali active ku level nti is a leader atwala ekintu mu maaso is just a supporting a cause because mu cause mubaamu omukulembeze atwala ekintu mu maaso okategedde kakati nze leka nkubuulireko era mpulira abajega bali mu kugamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu lwaki yafulumya eggwanga si kibanda era nga bagamba bakkiriza nnyo mu Dr. Kizza Besigye kuba ye kibanda kati kano kenjagala okugamba mu 2001 nga twakamala akalulu Dr. Kizza Besigye yasooka okwesimamu yakava mu NRM akalulu bwe kwagwa yagenda mu buwaŋŋanguse South Africa naye yadduka yamalayo emyaka 4 yadda mu Uganda okuva 2001 olunaku Besigye lwe yadduka n'agenda
bannabyabufuzi abali ku opposition bakuba emiranga ne bagamba alidde mu struggle y'aboolukwe. Kati njagala ompulirize. Yamala emyaka ena mu South Africa dda 25 nga tugenda mu kulonda 26. Abaana ba political prisoners ebbanga lyonna lye yamala nga taliiwo balimala mu kkomera nga basibe emyaka 3 2 kitundu gumu n'emirala. Era ne bayagenda basigala bakwata. Munyagwa Simon Muyanga Lutaaya. Ono wasisimuka Uganda ebyo nga tebabyogera. Lwaki Besigye yadduka? Abamuwagira balabanga akoze ekikolwa eky'obusira. Sajja yayitidde mu Gomesi yayise ku nsalo yako nga it is good news to them. Babuuze lwaki Bobi Wine ye wakikola it is bad news to you. Kati babuuze Besigye tebamunoonyako na myezi 2 nga mwali mu ggwanga wadde ogumu. Wabula bwe yategeera nti takyali safe n'anoonya exit. Njagala obabuuze okugenda kwa Besigye kwe yagenda bwe yayambala Gomesi byonna bye banyumya aina amawulire ago gali broadcasted within that period. Besigye bagogera luvannyuma nnyo ng'akomyewo nga n'ebintu bimaze okusetulinga nga buli kimu kimaze okutereera. Nera amawulire twagawulirako yayiseemu si biseera ebyo byafulumira yagendera mu Gomesi nanti baali bakuuma baali bakyakuuma ewuwe. Yambadde Gomesi yagendedde mu fridge. Nekye nkugamba amawulire tegatambula how Besigye left the country. Era tegatambula naye tegasobola kubanga gajja after 4 years nga ate amaze kukomawo kuba people would still see that taliiwo omuntu ataliiwo abataliiwo anti amawulire agali factual tegafuba within that period nga boolaba leero Kyagulanyi byafulumire bagamba oba yayise Rwanda obiwulire ka video ke balaga ate kakadde anti kyenkugamba kati abasinga buli omu yali akubaganya birowoozo naye amawulire amatuufu gennyini gafuluma later on. Yeah, it could be the change of times. Nti edda Faruku ali tetwali na platforms zino kwe tutuula ne twogera ebintu nga bana abasajja. Zaali limited nga ziri controlled nnyo but now there is a lot of speech. Anti nedo nakino njagala okiwulirize. Mu kuteekateeka obukulembeze ng'odiringa ne gavumenti efaanana ya General Yoweri Kaguta Museveni. Amawulire mangi agabanyibwa within a few people. Naddala nga gali secretive nga gakyama nga tegamala gatambuzibwa buli muntu kugamanya. Munyagwa Simon Muyanga Lutaaya ono wasisimuka Uganda Gashumba are they members of the National Unity Platform? Bakona Robert Kyagulanyi Ssentamu bali anyway close to the leadership of NUP. Kakati amawulire ago golozani agamanyi either bukulembeze ba NUP oba akabondo k'abantu abatono nnyo Robert Kyagulanyi yagenza atya. Let me tell you Robert Kyagulanyi Ssentamu bamu interviews ku BBC nagano no bagamba yayisewa yaganyo bagamba nagamba nti tebasobola kubanga ne leadership ye NUP emanyi kubanga they have been on the watch list. Exactly. Nti buli omwe abasobola okutunanga mutunuulire nnyo na kugamba ko wano mutune nnyo gundi SJ mutunule nnyo secretary general like woba omunoonya nga n'oba okoze musango bagamba ate totula ku dduuka lya gundi kitegeeza oba weekwese toddukira era kyobolaba neonya nnyo bano ababbi abambasente ne bagamba bamukwatidde mu kyalo ngazi ewaabwe oba basiru obukosi wodduka bamanyi olina kusooka kudda wammwe bw'aba maama wo gyali bakunoonya era okola omusango nga yadduse ate naddukira ewaabwe gye bamuzaala era gye batera obbakwata. So kati bw'otunulira bino ebintu olaba tebikola ki tebigatta oli tagamba nti oli agamba nti bamuwadde biliyoni 10 nti yayise wano ne bamuwako party payment party payment yani yakubuulidde ekirala nti waliwo gwe nawulidde agamba Munyagwa nti it was an inside job. If it was an inside job nga bw'ogamba then Kyagulanyi is the greatest ever. Tewali nakugambako ne kugamba tewali gavumenti ng'oyagala gijjako nga toyina bantu b'okolagana nabo within the government yennyini. Bonna abajjeko gavumenti kye basoose okukola kitegeeza bw'oba Munyagwa ng'okkiriza it was an inside job Robert Kyagulanyi Ssentamu okufuluma eggwanga kitegeeza you have to accept this man w'amaanyi nnyo. Okay, kati ate ono yagambye oyo si Kibanda waddala adduka atya. Kibanda waddala tadduka
kakati oyo omwana oba omusajja oyo omusajja si mwana omusajja oyo omanyize waliwo abantu olumu bempulirizaako mu budde bwange obw'eddembe naye kasita nkizuula nti toyina mugongo I seize okutekinga information gy'oyogera kasi otandika okuba ne interest muvubuka oyo namulabanga leka nkweka example eyasooka namulabanga ayogera ku nkerettanyi ng'akuba nnyo nkerettanyi about ebya kateni n'omusango gwe bamulopa mu kooti fenna tuli bantu abayogera ensonga ezikwata ku bantu naye abantu kasa batandika okulaba nga otandise okuplayinga double standards ogweno n'eri toyina woogwa ng'oyina ekigendererwa ky'ovuga ensi etandika okutegeera nti gw'onoonya kasente kakati akavidiyo clip kafulumye nakalabyeko ekafulumye nga kamwogerako singa kamwogerako ng'ayogera yennyini nga yayogera asaba sente obukadde busatu okitegedde eri baamuwa miliyoni oba zaali 2 wahaji yagambye zaweddewo si za bulamu bwonna kati ayagala miliyoni endala 3 enkerettanyi alekerawo mukuba kati bw'oba omuntu bw'aba ku leve eyo obeera mu bintu bino ebyokwogera ne biyingiramu to read money you are standing on a very very shaky ground exactly you are risking yourself kuba kati oli eyakuwadde yawulidde ng'ogamba zaweddewo tezaali za bulamu noono gw'oyagala oblackmailinga akulinako nti omusabye 3 omuveeko kati awo ekiddako kakati wuliriza nnero kano kenjagala nse ekategeere omuzannyo bw'aba ali ku level ya individuals ng'alwana ba individuals kati ate nga tumanyi NRM y'emu ku gavumenti ezisinga okugaba ssente n'abatayina numbers boolaba nga babawaddeyo ssente ne bakuba abantu okwagala obbatta nsobola ntyo kakasa kubanga akulaga kubanga mulabyeko enfunda nyingi ng'akuba abakulembeze ba NUP ng'aba ataakinga ku level ey'amaanyi ng'alaga nti NUP tayina nnyo kakyezaako NRM yeekola ki yeriko kizaayo obuvidiyo bwe tubadde tulabibega bugamba omukulu ono y'omu ka gurupu k'abaana abali ku mitimbagano abadde baweebwa ssente okuba NUP okusinziira ku kiri current abasasulwa okuvuma abantu specifically NUP nga camp naye n'abantu ku individual levels so omuvubuka oyo oba omwami osaagala nnyo mumalirako budde naye njagadde nkusigira ekifaananyi siga ekifaananyi eky'omuntu kyali tutegedde karakita ye eyo kakati is a pay a gun for hire like naye twagala omutegeeza that is a shaky ground you are standing on muganda wange people who have stood on that ground where they have ended tewali akomekereza nga ali nga waali njagala mutegeeza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu gwalumba tamumanyi mbo si kibanda fe tubadde naye ekisooka talya kigambo kye ekyokubiri bw'atandika ekintu tewali akimuggyako nga tannakiggusa kigguka oye Kyagulanyi Robert Ssentamu owaddala ena kye bayita resilience alemerako he doesn't give up bwe kiba nti byonna byayina ku mazima kwayimirira era nalaba ono omusajja gwe twali twogerako wano ng'alimba nti yamuwa miliyoni 6 neŋŋamba ono Robert Kyagulanyi ne batulaga obuyomba bwe okitegedde obuyomba bwamamawe saakugamba nekugamba omuntu abeera ne miliyoni 6 tafaanana oyo buno obuzigo bukikimu bw'ayagalamu oluka nero nakugamba omuntu abeera ne miliyoni 6 tafaanana oyo so omanye omuntu akute ku miliyoni 6 bwafaanana n'engeri gya expressing obulumi olabira ku nze ko miliyoni 6 ayina engeri gy'abagumi olaba nange Faruku atayina ssente sisobola kuyenjebuka ng'oyo mukulu nange sirinayo temuganda kumpayo kasente sisobola kuyenjebuka fe tuli gumiti boy so kati omukulu otwagala omutegeeza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu tomuteeka mu kaliba y'abantu gwe bolowooza abali abayenjebuka tudde ku ekyokuyenjebuka tudde ku levo kibanda owaddala yaba atya kuba osoose n'olulaga ayina kyabadde asiiga namulabye asiiga nnyo ekifaananyi kya Mwami Museveni bwe kibanda waddala nnyo kakati mu Uganda era twagala omutegeeza abantu bonna abakompeyalinza abantu Mwami Museveni omuntu yekka gwebagezezaako mukompeyaringako ku levo ye kyova olaba atidde nnyo n'abasajja bali within the system era Robert Kyagulanyi Ssentamu tewali mulala kwetukkiriza ni Mwami Museveni kibanda kibanda anti eyakwata abantu
bagamba 27 nene wakubadde naga mawulire twaga dismissing si matuufu ne tusobola okugayimirira ko kuba ye yali inasaako it's okay naye tukugamba tukwera kulaga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe tuwogerako gwe comparing ne Museveni katukubuulire be bafaanaganya be bafaanaga olumu nibyo solo gamba ndi akasajja ate kasukulumye wakati nga Museveni amaze okugamba by 2021 tebajja kuba opposition political party Robert Kyagulanyi Ssentamu yamenya system nagenda mu electoral commission bwandisa NUP negobya n'abantu Secretary General ne bamugoba tukulaga obwa Kibanda omusajja kwa Kibanda bwa Robert Ssentamu bwakola ki Mwami Museveni ne government ye bafuna ababaka nga bakulembeddwa omukulu ow'ebitaano ow'evaffe Masaka basobole okukyankana NUP bagimenye owulidde Robert Kyagulanyi Ssentamu yayimirira n'agamba I don't care ebitiibwa by'oyina oba mukoledde Mengo oba mmwe baani n'agoba my friend get out ebyo ebiseera ebisinga NUP bye yali ebaddemu ebyo byalema Kibanda Besigye otegedde byamulema kyobolaba tiimu ye yonna eggweredde mwenaremu Robert Kyagulanyi Ssentamu bamuyita Kibanda omutuufu bamuyita abannaamwatulira otegedde takulinda simanya kusooka kumulisa mpuga bamugamba genda ne banno era abo abakulu boolaba oyo omwana ne banne baalwana olutalo olw'amaanyi nga balaga nga musajja mugundiivu Robert Kyagulanyi Ssentamu NUP tesobola kusigalawo egenda kule oyo omwana njagala oddeyo olaba obutambi bwe tatandise kati yagamba abantu bwe mba serabidde njagala mukootinga still very sure about the numbers naye yagamba bwe mba ku kifaananyi yagamba NUP tesobola kuweza ababaka 30 mu parliament eddako waliwo ne yagamba nti Mpuuga agendagenda n'ababaka abo basatu era yagamba oyo omwana Mpuuga ne banne bajja koma mu parliament nze omu ku baayimirira wano ne ngamba Mpuuga ne bwali baakola ate tasobola koma mu parliament wali waka wagamba si waka it's not about being home waliwo ne betwakubamu wano tooki bakagabo twaboogerako bajime isi twabatematema tuga tebajja kudda because dynamics z'ebyobufuzi tubadde tuzitunulira tuzigoberedde kakati ebyo byonna bijja bistandinga ne bigamba gwe mwagala okujjako hadithi tayimiridde si ye muntu omutuufu okulaga Kibanda Robert Kyagulanyi Ssentamu leka nkubuulireko Mayinja omulaba y'omu ku minywanyi gye egibadde gisinga okuba egy'amaanyi mmwe gye mutamanyi Babi Yitungu yali Metron ku mukolo gwa Ronald Mayinja ne mukyala we Aisha Bobby tatera kuyimba ku mikolo era gye gimu ku mikolo ndooza abantu gye baso okumulaba nga ayimbako era Bobby yayogera ku bintu emu n'agamba tola biseera by'ebikadde yali anywa kantu kano naye yagamba mu bantu abatono ennyo basobola okukamuteesa ebbali kamuteesa ebbali n'akazikiza Mayinja yalimu owulira ne Bobby yagamba Mayinja owemuse mukulu genda oye Kibanda waki owaddala teyeveera Kibanda owaddala ye akirizibwa okwekwekako oba atakirizibwa Kibanda owaddala tafa Kibanda owaddala tafa yekweka era bagamba mugendo ogiraba expendables nga bakibanda basigadde bayimbidde bagamba tujja kuleeta party 2 ye buli party asurvivinga Kibanda w'omukulu gwe yagambye gwamanyi yekka mu Uganda nekyo kyekisinga okujjukirwa so omukulu Kibanda twagala omutegeeza naye yekwekako mu nsiko gyayogera nti gye yali babeera beekweka Kibanda mu nsiko si omu ku baali mu nsiko ebbanga eddene ebiseera ebisinga yabimalanga wabweru ng'anoonya ba allies kunoonya ssente zivujjirira lutalo andi era aba Kibanda ate kyenkugamba kitegeeza Kibanda alina okuba mission ng'etuuse successful ng'asigadde waggulu mulamu Kibanda akirizibwa okgendako mwekizayiro kuba naye gwe yatuwadde naye yagenda mwekizayiro anti kyenkugamba family yasooka n'ajjawo n'agitwala Sweden ono n'agijjawo n'agitwala America owulira Kibanda n'asooka n'abeera n'alinga strategies plan ne Museveni kyekikola obudde bwatuuka nga ayagala kunoonya musimbi nakwogera n'aba allies n'afuluma banne n'abasigala n'abaleka Kyagulanyi yalese NUP eri active
Kibanda owaddala yafuukanga kapa bajjajja baffe batugamba andi mbuulira omukulu waki ayagamba ekintu kye kyadde kikyamugamba nti Uganda erimu kibanda omu waliwo wano juzi Kyagulanyi Bobi Wine lwe yabula oba baali banoonya biki n'agamba kati oli yali afuuka kapa kati nze oba nfuuka ki kitegeeza naye characteristics z'okubula naye azirina ado badde bamunoonya nga mwali mu ggwanga era nga tebamulaba ng'alabikirako mu vidiyo era ebimu ebifo byafuuse bya bulambuzi mbu kibanda owaddala tali affe ne ku mwala kati mujega gavumenti gye ndowooza gyawagira we yali mu nsiko tewaliyo myala tebamunoonyeza badde tebamunoonya badde tebamunoonya mujega ewaka we bakolawo kiba tebamunoonya era nsobola omubuulira amawulire ag'omunkuubo nti abantu Robert Kyagulanyi Ssentamu okufuluma eggwanga nga bataddewo road blocks na biki obadde gwe obadde onjulira wano nange banyimiriza kakati abantu bangi bagobeddwa ng'abajja ne ku bodaboda kasita nalaba nga bagamba owa bodaboda vaako jako element n'omusaabaze najjako ne mmanya nti kati kuno ono gwe banoonya ebifaananyi badde babitusiimuuza mu masimu gaffe omanyi wetuuka nga abantu bakusiimuza ebifaananyi mu simu yo mbaawo gavumenti eba tekunoonya musenga eba ekunoonya eba esobola okufuna atugamba Bobi Wine babadde tebamunoonya asobola okutubuulira abasirikale be baakwata abaali bamukuma mu kampeyini babakwatira ki bateekawo bamubege ne batakola mulimo mutongole gw'abatu then atubuulire omukulu yayita ebwayisi mu tanka z'amagye n'abuuza wano ndiwa tekinnyonnyola lwaki tubadde tuvuga emmotoka nga bagiyimiriza ne bagikebera munda buli emu ne wakiri bakwata jaamu ne booda ne zivaako yayitawo okuva emagalo okgenda eggomba kubanga okunoonya kwali kutuuse okunoonya kwali kutuuse kutandise kitegedde nze ndowooza ng'omuntu ayagala obuyinza ana bataddeko 5 billion at work nze ndowooza ng'omukulembeze yenna omanyi amawulire gano saawa zino bapropagandisi balina okwogera ebigambo bongera okuzibikira amazima ate bongera okumala mu bannayuganda essuubi the point is making people lose hope in Robert Kyagulanyi Ssentamu ku steps z'ateekinze ez'okulaba zagamba nti bannayuganda ngenze ku mission eddako otegedde leka nkubulireko wano wabaddewo obunafu bungi mu security era bibalabikiddwa leka nkujjukiza Dr. Kizza Besigye bamukwatira ewuwe bagenda okumulaba ng'ali ku Arua Park ewamma yali ani oligaye yafa yagamba ni mukodomi wa Buganda bamuyita Omara ofando Omara kati no twalina ba Andrew Soloweni oba kyamujjukira Omara Besigye naye yasobola okutoloka kewuka kaawe ne Besigye yakwata ekkubo n'agenda South Africa n'abayitako mu generation enkadde kati tuyina omukulembeze wa Robert Doba style kubanga abikoze ne Museveni yayita ku Obote kuba government kituufu erina obusobozi bungi naye obusobozi obwo obungi bukolera ku muntu ali mu level yaffe nti abanoonya Nero omuntu eyewaddeyo ng'ayagala kutwala buyinza abakulevo yennyini nammwe abali mu buyinza n'okubasingako kubanga ye atasooka kunoonya bunafu bwammwe bwemuli bwakozesa okusobola okutuukiriza byayagala Museveni ebbanga lyonna lye yamala ng'anoonya obukulembeze yasoma obunafu bw'abakulembeze bonna ababadde bakola ki abaaliko before n'abukozesa n'atwala obuyinza okuva ku Obote then titookera olutwa era luli nali nkugamba mu show gye twakola ne nkugamba abalwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu ensobi gye bali mu kkola balowooza balwana ne politicians w'emyaka 7 oba 8 balowooza balwana na muyimbi naye Robert Kyagulanyi Ssentamu yasoma ebyafaayo by'abakulembeze bonna ababaddewo mu Uganda n'asoma mwami Museveni n'amukuguka kati azannya anyiga mapeesa ago gennyini anyiga ki mapeesa tovola bwe yali akola statement yagamba nebaza nnyo yayogera nnyo ku ba security agents era yemboka evuga kati mu barracks ennyonnyole ba security ki agents ekyo tokitwala nti kyakusaaga
etegeeza omukulu yalabye Bobi Wine akyalaba Bobi Wine the musician naye ate ne musician era yali kibanda exactly era ngeyo gyawangalira kati ovako omuntu amaze mu bubanda obulamu bwe bwonna almost nga gyali bakola ki bamusinza taba si wa bulijjo Robert Kyagulanyi Ssentamu era abakola nze leka nkubulire nakugambako wano kuba amawulire gabadde wano nga gakuba aba celebrity terigulire likubye Bobi Wine terimusudde limu lyokka eryalirize ate nalyo n'aliwangula waliwo we baleeta omwana mbu naye ova ku muntu abadde kubwa serebo okuva mu myaka 2 nga kati ali mwana kitegeeza those are 20 years plus of celebrity exactly kitegeeza aba wanjawulo ate ova kwabadde nga murasita tobeera naye ng'azimbye legacy y'abantu okubanga bamulaba ng'omuntu w'obuvunaanyizibwa tobeera mu bibajje n'olowooza ogenda kulowooza kimu naye kubye nnyo adadda waliwo okuba mu bibajje awo n'olowooza ogenda kulowooza kimu abaana beewa nnyo self entitlement nze sikukaka kuwagira muntu yenna oli wadde mba nebiki byoyogera ku bantu naye sooka weebuuze Bobi Wine yakikola atya okubanga ye embaga ye Archbishop ye yamugatta ne dreadize ekaliko embadde nkugamba yakikola atya nga tabatandika munafuya abadde murasita naye azimbye legacy y'obuvunaanyizibwa then opime ku barasita bo abaliwo baliwa osooka ogambe Bobi Wine yakikola atya babusooka okufuna erinnya odekukira yabasooka okufuna achievements zonna mbulamu Bobi Wine yakikola atya mu bwa badman bwe bagamba nti anywa enjaga okuzimba kalina ku myaka egyo okuvuga Escalade ku myaka abantu gye bavuga nga bamaze kufuuka bahonalebo nero bagambe ekigambo kivuga mu myaka 2 omurasita teyazimba buzimbi kalina ya creating empire so ku myaka emito asobola obanga gwe omulabanga Bobi Wine nesooka obale nti gw'olina emyaka emeka then obale ye mu myaka we yakolera ebintu abantu bye bakola nga bamaze kufuuka bahonalebo we bagula ku motoka ez'amaanyi we bazimba ku kalina ez'amaanyi we bakola ku mikolo nti oli yakoze embaga nereetayo ku father ow'amaanyi yabikola myaka 2 ng'ate mubanda kati okumala Robert Kyagulanyi Ssentamu omuntu oyo aba takyali wa bulijjo bannaye yakola n'ekintu ekirala mu bonna abasatu yali omuto naye yakola everlasting empire everlasting empire njagala gwe gitunuulire bw'otunulira Firebase n'otunulira Lena Island ne bagira bati eryenda Gangamero ozitunuulire 3 ng'eno yeri everlasting kubanga from it netulaba ebyobufuzi era empire ya shiftinga ekiro kugiri nti oli waddemba okuzalawa naye nga otudde wekka nga katogyeko kamera tula weebuuze nti omuntu gwenjasamira gwenjogerera ku myaka gye nnina ye yalina ki era yaliwa era ewammwe wali wazzeeyo mufuti oba Archbishop otegera osooka olabe ebintu ebyo then ogambe kanjasamira omusajja wendabira ddala tujjamu naye obanga kyokolaba nze nkola ebintu byange nkozesa nnyo amazima ne fact eyo nti I don't attack the personality of a person wemalina kye neemulugunya kabe President Museveni era nsigala mmanye nti ewaffe tebangayo president era mwadressinga nga president okitegeera era neŋŋamba nti kino kirabika tekituukiridde abateeketeeke era nabo ŋŋambe waffe tebangayo muteeketeeke nenvunaana ensobi y'omuteeketeeke zaakoze si kitiibwa kye ojja nonvunaana ekitiibwa ky'omuntu balenewe bwe tuwadde olunaku olwaleero omukulu nga yanyumye nnyo ku Capitol Hill omukulu yanyumye nnyo anti awo ekiggweera omanya kisesa kati oyinza obbalaba nga batandisa okugamba alina bazungu kyokka ku mwala babadde teboogera ali mu bazungu ali ku bitafutafu sajja yasaze kolomya mutwe balenewe kiki twerabiddwe awo abakulu ba Congress awo weetuula
we wali Supreme Court wano webasalira kooti yensi yonna Supreme Court weriba Congress webatuula amateeka wegabagibwa buli kimu kyolowooza ku America kooti yensi yonna eri Netherland eyo ya bigambo waliwo enegusalanga Supreme Court ya America eyensi yonna waliwo gamba nti ya America naye wano batuulawo ne bakugamba nti enkyavaako kooti nebanga egusaze mu ngeri eyo kati awo anti America ensi yonna ginojjukiriza nti ye super power kati abalaba bawa ku buyinza nga bwogamba nti Kampala naye kooti tugitwaleko eggulu etuuleko keeyo regional parliament tugitwaleko keggulu etuuleko ki naye ng'amazima era bwe banaavaayo kijja kuggwera Kampala awo kitegedde so ebintu byonna kozi bayisiza copyright eno live band saha yagitabudde yakakubye yagikubye tune mutima gumulajanira president we freestyle anyway wendo wadona kolayo between us kwa tochi mu nsonga nyongera bongezi bajjukiza nti we are powered by Haji Yasin Kizza omusomi w'edduwa katwala wadayagala ngambe nchogere mu luzungu nakyo ekyo bakyogera mu Luganda kati era njagala bategeeza Haji Yasin Kizza musomi wa dduwa gwa n'ebizibu by'enjawulo namba y'essimu yo gikubeko ekirala njagala bategeeza nti mwabagala okuyingira mu Uganda abagala okwebaka obulungi tuyina apartments zaffe awo ziri baziyita Hillview apartments ziri awo ku Entebbe Road just 25 kilometers from the airport kubirako Faruku Ali nkutwaleyo muwendo simingi nayo sulanga mukungu 0759 491849 kubirako tugende tusule obulungi ne family yo basobola okuwaako final channel nganva mukono wala ogamba ki sitegedde apartment final channel oyagala kusula yoko sikusulayo kubeerawo za kusula muko sikujja wali kyogamba wembeera musiiza kusulamu za kujja kusula muko short time n'ogenda pozi omusimbi gukoogera basobola okumpa tetusuza abantu mujja kuleeta obukyafu ja kuleetawo otwana apartment kale kazireke sijja kasalamu oyengeri gye banzalayemu zibadde zetaaga okusalamu bategende Barenewe Lugave werabira n'okwerabira nti ozze Uganda Lugave habo awesasirako katusoke tujjanjaba endwadde ezituli mu mubiri mulyoke mujje mu apartment tujje mu apartment bulungi Lugave habo awesasirako egamba nti gwe naatumbira olubuto alusazi kuyisa bubi gas bloating nywa kano nemmere gye bagana okulya gwe nywa kano ojja kubanga otereeza ddala bulungi nnyo kakasibwa National Drug Authority kasangibwa mu drug shops clinics pharmacy ije batunda ebintu by'abana Uganda Lugave jali fuba ekiraakira ekifuba kiraaki emimiro gikusiiwa oyogera weekuutanga yingini olabika abantu abakola ba eddoboozi lyo lyakuvaako oyogerera mu ddoboozi ddala oli tugamba bugambi kozesa Lugave herbal cough and flu syrup ajja kuba agogola emimiro ajja gobola olusenyigo olutakuvaako sinuses ezitakuvaako obenga osa bulungi nnyo nga n'essenyiga omugobye mutindo gwe gumu gwakaswa National Drug Authority packaging ya mulembe drug shops zonna mu Uganda ajja kuba osobola okumusanga mu Lugave era togula kamu gula bwombi Lugave herbal cough and flu syrup ogulireko ne Lugave sirunziraba zeze zalumira ddala package ya mulembe ate nenkugamba nti gwe naali eyo ng'oyagala okwewangulira ku birabo biseera bino eby'ennaku enkulu eby'ennaku enkulu oyagala kwewangulira ku birabo bakugamba bugambi Airtel ekuwadde opportunity okuwangula prizes eziri mu over 50 million in grabs for you. Simply pay any merchant using Airtel Money and enter weekly draw. Mujja okuwangulira smartphone, hotel stays, spa treatments, dining vouchers and so much more. The more you transact using Airtel Money, the more your chances of winning. Nkugamba bugambi genda okozesa my Airtel app okubeera nga osasula ebintu ebyo oba odayiringe *185*9# okusasula ku supermarket, fuel stations, restaurants
obenga mu butuufu oyingira weekly draw muno wangulira ebirabo ebiri mu bukadde eyo nga 5 bagamba Airtel Money is instant, secure, borderless. Airtel Money regulated by the Bank of Uganda. It is the final channel. Be in the know. We out.